Balubwama Local Agro Enterprises bano nagamba bakafulu mu kwaluza enkoko ate ebika by'enkoko byonna bazirina. Olunaku lwaleero sawa ya bulunzi, sawa ya kugaggawalira mu bulunzi nga ndi eno Kawoko naye nga balubwama ate era sugwe omulundi ogusoose okujja bakyalirako. Wabula olunaku olwaleero balinawo ekyenjawulo. Ntuuse ng'olunaku olwaleero baaluza ng'era bw'olaba obukoko baluza obukoko buwererako ddala era nga bw'olaba embeera eri wano abantu batandise okubanga ate buli omu oba oliawo agenda kuba atwala obukoko. Babeera bize nnyo naye nga ekintu ekiyitibwa okwaluza enkoko kye basinga okumanya, kye basinga okukola bakimanyi nnyo era nga omukyala Lubwama wali bulungi nnyo olunaku olwaleero agenda tutambuza mu lugendo lwaffe lwonna nga bwe tugenda dutambula okakana nga tuli eri ku biyumba tulabe bwe ziva wano ziddawo. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe. Tumusanze ali bize nnyo naye eno gye tuyita oba gye bayita edduuka we waba ebintu byonna. Drinkers bazirina bulungi nnyo, watering can zonna bulungi nnyo, ebintu babirina, eddagala lyonna bulungi nnyo balina, zino ensuwa ezibugumya obukoko bazirina bulungi nnyo, eddagala lyonna erijjanjaba enkoko balina bulungi nnyo. Mukyala Lubwama yono golaba yeetala mchala ali bize nnyo bawangadde n'omwami we era kalo kano Kawoko buli omu abamanyi bulungi nnyo sense okulaba nnyabo tukusanzoola ogenda bane ntekanisa mu motoka. Okay. Jebaleko kale nayo jebale webale tutwaniriza ate mulundi mulala toko watusomesa bize siko basomesa nabagamba kya abantu bafeba kujjukiza. Okay. Buli kade tulina okuba updates ku ngeri y'okwekulakulanya. Omanyi ensi ekyuse duli tubadde nga tumala emisomo n'omala okusoma ne bakutikira CRUZ n'ofuna omulimu. Essaawa eno tebikyaliwo. Olina kufuna magezi oyongere ku by'oyinza okukola ng'okozesa emikono. Kyobola bakati technical institutes nyingi bayigiriza abantu b'ebyemikono lwakuba ate abajjumbidde ebya agriculture batono ddala. Ne wesanga nti ate bamukyala Lubwama abasomye amawulire ate ssente bazifunye mu agriculture. Okay. Gwe wamejalinga mu kulunda nkoko? Yes, na mejalinga mu kulunda nkoko. Actually Balubwama tukola biki? Sijja kwa kubajjukiza tuli balimi bamwanyi, tuli balimi ba bitooke, ate era tuli balunzi ba nkoko zino ennansi. Twaluza enkoko zino mu bungi nga bwe muzira basimanyi oba kameramani abalazeeko. Buli lwakusatu lwaki musanze tuli busy kubanga tubeera tuli mu kugabira ba clients baffe enkoko musanze. Bubuno obukoko. Fetu bulina obukoko. Chicken. Yeah. Kati so CRUZ mbadde nenya sonzo ya motoka yange. Kugula onto ntekeyo baga yange. So tulundira ddala n'enkoko mu bungi nga bwe tugenda okukirira ku faamu mulabe. Tulina n'abantu abalala bali mu ssomero eyo bwe bana bamaze ojja kubawa interview nti omuntu kyandibadde kirungi n'afuna training ng'agenda okutandika business eno n'omanya kubanga abasinga balina mentality nti endabirira y'enkoko kizibu nnyo. Endabirira y'enkoko zifa kyalo Bwama abatulaba n'abatuwuliriza focus yo njagala ebeere nnyo mu kukola amagoba. Ebyokulabirira enkoko simanyi mukyala Lubwama manyi enkoko ngenda kuziwa mmere yenkana ki simanyi ate kati nze okugenda kujja kunsumbuwa never ebyo nosobola okubiyitamu but at the end how much are you going to earn? Profit mekazi ogenda okufuna okuva mu nkoko zo otaddemu kyenkana ki ogenda kufunamu kyenkana ki? Abasinga nakubira essimu mukyala Lubwama kakati singa nnuza enkoko nga 10 ozanyiza funa magoba genkana ki? Mukwano gwange atulaba ku CRUZ exclusive nga tonnaba kumanya magoba gogenda kufuna mu nkoko Lubwama ze bakuguzizza sooka omanyi ogenda ziteekamu kyenkana ki? Ekiyumba kitutte kyenkana ki? Ogenda kuzifiidinga ne ssente mmeka? Kakati ebyo bw'obimala tandika okulowooza ku kyogenda okukola ki okufunamu. Ate era nammwe abalowooza okutandika bizinesi zino kantandike faamu yange malenji ntekeyo abakozi oyinza obutafuna nnyo magoba singa supervision yo teebe nnungi.
So tandika emulimu guno nga weetegese bwe tubayita mu trainings tuba n'emisomo actually buli lwakusatu era leero ngusanze waggulu awo osanze lunaku lwakusatu mukama mulungi nti ogenda kulabako kuba nti bafabadde mu training maybe bajja kukuwa endowooza zaabwe abasinga ayinza nga nalundako dda yesu walundako naye ne bikulema biki ebyakufiiriza tetwagala ate obiddemu ku luno obulunzi mulimu ng'emirala naye ate gwe mulimu oguli sensitive gwakuwabudde gwakuteekako amagezi mangi n'okubeera creativity mu mirimu gyo kaakati buno obukoko bwa nnakumeka buno twabwaluza jjo ekiro bwe tuyitadde old stage obadde old chicks bwe buno bwe bwana ku lumu bwa lunaku lumu yes nga bulina amaanyi kubanga tubulabiridde bulungi kyekisooka ekyokubiri parent sooko yaffe ezaala enkoko zino tugiwa keya ematiza okuba nti esobola okutuwa enkoko eri ku mutindo tugenza okujja wano tunsanze amaama wange wabadde atudde ku katebe wali abadde abuteeka eddagala mu kamwa nga babugema abadde bagema ki tubadde tugema Newcastle ne Malex enkoko zino bwe ziba zadde wano nga tonnaba kuziwa mulunzi yenna agenda kuzirunda sooka ozigeme ku dde stage oba ku dde one zigeme Malex zigeme Newcastle bw'omala okuzigema kijja kuba kikuyambako okubanga enkoko tezikulwalirira ng'ozitadde muki bwe tuva wano ng'enkoko zino bazijja wano muzitwalawa kuba twagala kulaba practical kati practically enkoko bwe ziva wano zigenda mu baclients tetubeera nnyo nnyo na nkoko nga teziriko baclients namwe mulundako naffe tulundako actually twambuka endoza waggulu nkulaga ebbulu nga tunayambuka waggulu njagala gano amagi gannyumidde dda nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa gomasi na buli ekitambulira ku gomasi kyonna oyagala kusuubula oba oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensi amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne gomesi nkugee bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusiza tujjamu agetulaba gatajja kuvaamu baana ng'agaliko cracks agatatuukana na mutindo mu size ng'ako katono naago getulaba nti akaana kayinza okuba akalema bw'otakola selection osobola okwaluza abaana nga abamu si balungi so kati ago tugatunda mu kulya ne tuba nga ate tusobola okugajja mu ssente kuba bw'olugatwala mu incubator gaba gajja kufiiramu zino nkoko ki ze tulunda local breed local chicken pure local breed actually z'enkoko zaffe ze tugamba eŋŋanda enkoko ennansi si kuloira tetulina kuloira ate ekyo kibuuzo kirungi abantu tebaawula kuloira ze ziriwa ku loko abasinga kukubira esimu mukyala lubwa amajagala kunkuza ku nkoko zino eza kuloira n'omugaa enkoko ezaffe ennansi bane kuloira nazo nkoko zifaanagana n'ennansi nezaffe ezawano sooka oyongere otukakase bulungi yes enkoko zino si za kuloira ono loko enkoko eŋŋanda yennyini eyaffe ennansi ne bwenjiryako enkoko eno ennansi ffe abaganda tugiyita ŋŋanda abanyankole bagiyita ennyankole bw'ona ogenda ekyoli gyeri ensoga nti sibesikale nti yava wano mu Buganda naye buli agirina mu nsi ye ngeri wabweru lokale ebeera ekyo kyali oba kitegedde omusoga eyo nkoko nsoga so mulimu n'ennyolo abeebunyolo nabo ezo nkoko nnyolo naye nga ffe ng'abaganda buli kimu kimanyi Ssaabasajja Kabaka yawamba ensi yonna so Balubwama Enterprises mweyaluliza Balubwama Local Enterprises tweyaluliza enkoko zino mu bulungi actually buli week tulina kapasite efulumya enkoko 5,000 buli week bw'oba ozitusabye tulina ba outgrowers abasoba mu 100 betukolagana nabo muguno omulimu bangi tubayigiriza okulunda enkoko zino ekikulu kwe kumanya nti enkoko ennansi bwe wagitutte muganange gwatulaba ku CRUZ exclusive ogenda kugibukinga omulundi gumu abalunzi bangi balemeddwa okukola amagoba kuba tebannaba kumanya nti amagoba mu nkoko zino gakola otya bakyalina mentality enkadde kanzirundemu emyezi 3 manya nzitwale ntunde mu katale ate nziremu mbukinga ey'endala togenda kukola sente olina okuba nga oli mugumiikiriza nabagamba nti ekulunda enkoko zino ennansi kulinga kulima mmwanyi musangibwawa tulikawoko mu tawuni esembayo oyita nansana ku masitowa opposite ne shell n'okwata kyekikuba ekidde ekyebando abatulaba bw'otuuka enansana ku masitowa sala ekkubo odde ku kikuba ekidde ekyebando gamba owa bodaboda nti ngenda kawoko mu Balubwama b'enkoko ennansi
bonna bamanyiwo. Amina. Bajja kubanga bakuleta n'essimu eyitawo awo. Amina. 075 38 91 65 Okay. ne 077 88 59 55. Essimu zino ziwadde lwa nsonga. Jangu ofune omusomo ne balugwama Nkoko zino nansi. Emitwalo 5 gye tusasuza gwe agenda okufuna training yaffe. Gigenda kweyimirira obukadde 20. Bw'osobola okuteeka mu nkoko zo ne zikufaako. Sente ezo ne zifiirayo kye ngamba si nkoko nga zifudde. Ninga sente nga biguutanye. Nga tomanyi kyakukola. Ate ka tugenda batirawo ne online trainings. Online trainings ezo tugenda kuzikola once in a month. Tujja kutuulanga tutegeke tumanye abaana asobola okubeera ku Zoom umusomo gwe tuli mu kubanga tuguteekateeka. Ekikulu abantu baffe balina amataka, balina ebibanja, balina zipoloti naye nga tamanyi kyakukolerako. CRUZ guno omulembe saagala ogambe muntu nti olinayo eka z'ettaka 10 ziri eyo zitudde. Njagala CRUZ oŋŋambe nti mukyala lwamumanye nasimbayo emmwanyi zange eyo yiika 10 oba nasimbayo olusuku lwange nyina yiika 5. Ojja kuba obalibwa mu bantu abalina value oba mu bantu abeetegekeddwa oba balina ku kasente. Obugagga buli mu assets tebuli mu cash money. Ekitegeera? So gamba omuntu nti nyinayo emmwanyi eka 5. Ninayo faamu y'enkoko zange kwatano ku 10. Ninako enkoko ziringa 8. Enkoko nganda njaluza. Ojja kuba mu business. Naye ogenda kubikola kyanga sose. Nze ndi mukuwuliriza njiga. Yiganga bw'olambe n'ensi ekyuse. Ffe tubadde mukozesebwa ali nga twakamala university. Nga tolowoozayo kukola bibyo. Naye bamala okukunyeenyaamu bati. Nomanya nti esisi nki. Nti ensi si nyangu. Obudde buno bwennyini neegattaako nga tugenda ne mwami ne mukyala Lubwama nga tugenda ku farm ate tulabe ne ku biyumba tulabe ne setup tumanye n'okumanya mukyala Lubwama wajja tubuulira bwe mba nnina emitwalo gyange 5 nsobola otandika okulunda enkoko. Actually abatulaba n'abatuwuliriza abasinga bagamba nditwala bingi aleka bitono. CRUZ olinga takolera Ssaabasajja Kabaka lwaki otuwamula ate mukateeke ku nditwala bingi teyatuukaka. Teyatuuka. Waliwo abaana baffe bangi abali mu United Arab Emirates nga alina 5 ku 10. Mukyala Lubwama kakati mbadde njagala okutandika enkoko naye nkoze ntya ese ebisinga abasinga tutera obbagamba nti wantandisa n'enkoko mmeka 5 naye engalo zino nga bw'olaba zitenkana. Waliwo gw'olaba nga talina busobozi obwo. Jangu otandike n'enkoko nga 10. Awo tandikira nga tuli ku faamu. 15. Awo tandikira nga tuli ku faamu mukyala Lubwama ng'atubuulira ow'emitwalo 5 otandika okulunda enkoko era osobola bw'oba tolina kiyumba akuwe ku magezi bw'oba olinawo ez'ekiyumba era akuwa amagezi. Tunula sigala ng'olaba kankulekereka kiripu katonyo kakulaga enkoko bwe zinyirira obukoko bwadde wano we bunyirira. CRUZ exclusive koli tulimba Lubwama local poultry breeders and agro enterprises. Tovao. Kati CRUZ wano waliwo offices zaffe abantu baffe gye tubaweera training naye ate tulinawo ne kabruda katono sometimes tumanyi okugaba enkoko zino ne wabaawo ezifisse kati so training bruda obukoko bwoba bufisse tumanyi obuteeka wano naye era kituyambako n'okulagirako baklansi baffe oyinza otya okutegeka bruda eno. Yes eno gyolaba bruda mulimu obukoko bulinga 3. Eno gyolaba ku screen yo oba ku simu ya screen yo oba konna kwotulabira eno ya brooder. Mulimu obukoko bwa weekend yandozo bula nti size yabo nenga bweyagala. Yes bweyagala. Eno enkoko ya weekend. Ya weekend. Wow. Wina one week. Zino ziri enkomeka. Ziri 360. Ate ziwera. Ziri 360 zonna. Zonna? 360? Yes. Zino ziwera enkoko 3? Exactly. 360. What so some make? Ati kati zino kwatulede nze ndi ku capacity ya Rosa mwe breeder. Anti ngamba zino wayingiza mmeka? Zonna lumu twaziteka mu 3. Tuzizaala. Tezifangako?
No, bwe tutekamu bwe tugamba nti 3 zinza okuba zali 3 nekati nga tuba nti ziri 3 osobola okulunda enkoko ne kutafaako kizibu kulina okufaako akavaako wakiri kubaako akatalina maanyi okay mwami Lubwamali wano ali mu kusomesa akyali bize eno tuba tuyingidde mu musomo okay embalamusiza bannaye mujje baleko bannyabo mujje baleko kale so CRUZ mwami Lubwamali mukuwa abantu bano omusomo then after tukirire kalaamu ebe ino okukaaba nabo bakuba embooko ng'ogudde pepa bano bantu bakulu bano sente ze zibakuba ekigo ojja wano n'ofuna omusomo oba n'ofuna training eno ne tukuwa enkoko zo n'olema okuteeka mu nkola bino bye tukutraininze sente zo nga zikwekubira kibooko bwe manja ga special training anti ozimanyi ziba zifuulu bwe manja ga special training nga yange ng'omuntu special training naye tugigaba bw'oba osazeewo n'otugrouping ati tuyinza n'okujja netusomeseza ku faamu yo abatulaba ku CRUZ exclusive tusobolera ddala bulungi okujja ku faamu yo ne tukuwa training ku nkoko zino engeri gy'oyinza ozikolamu amagoba tukola farm visit ku farms z'abantu naddala abali mu diaspora tubawa farm visits ku ngeri gye bayinza okuddabirizamu emmwanyi zaabwe waliwo omuntu n'akugamba mukyala Lubwama emmwanyi zange teziri mu kukola amagoba kati ogenda ku faamu ye n'omubuuza oyina emmwanyi eka mmeka nti nyina eka 10 naye mu butuufu ogenda okubala emiti gy'emmwanyi giri mu eka 10 zirina kubeera mu ekas 2 get a point so kitegeeza nti nno endabirira ye oba ensimba ye si ya bukugu abo Balubwama we bakola ki bwe babasingirako Balubwama we babasingirako ne tuba nga tusobola okubawa amagezi ago mu nnimi ey'omulembe eno ensi kati weetuuse tuli mu nkola eya commercial world yes modern farming waliwo abalunza mbwe mbeera ku TikTok sometimes neita smart farmer ate no maniwa ono atera kuva eri waggulu gaye tubuludingirayo obukoko so kati waliwo ebikyafu ebivirus tubikuŋŋanyiza wano motoka yakasasiro gujja n'ebitwala temubitunda tulina ennimiro biri tetubitunda ebimu biba tebyetaagisa genda mu nnimiro naye ate ebirala tukola ki CRUZ mbadde nkugamba nti bwe mbeera ku TikTok ennaku zino neyita smart farmer nti okukola ssente mu bulimi n'obulunzi sometimes tekikwetaagisa kukwata nkumbi oba kuddugala olina kubeera na brain kituufu ekitegeera bwongo olina kubeera na brain so n'omanya nti kino ngenda kukikola ntya oyo mumuwe enkoko azitikkira ezo zembagambye wuyo omusawo ali mumukolako n'omanya nti kino ngenda kukikola ntya ngenda kutambuza ntya kino okitegeera n'omanya nti kati wano tugenda kukola ki okozesa brain n'okulonda enkoko ezo okugaggawala tekitegeeza nti olina kubanga zirimu nnyo okitegeera olina kubeera na bwongo n'omanya who is going to be my target audience who is going to be my customer okitegeera ngenda abasinga abafiiriddwa mu mulimu guno eno ayagala bw'alunda enkoko atunde naye manya otagetinze eki kati Balubwama manyi tageti yaffe we are breeders tutunda nkoko yadde wano era kizibu nnyo okuŋŋamba nti njagala amagi gakulya nenkuguza mpozi nga olimba yes it is not my business okutunda amagi totunda amagi business yange gwatulaba n'atuuliza ku CRUZ exclusive kutunda nkoko yadde wano natagetingaani natagetinga gwe ayagala okuddamu okola ki okulunda kati gwe ezibiika okola otya ezibiika be baana be tujjayo amagi ge tujjayo ne twaluzaamu omwana gwe totunda mbu njagala kulyako oli ayinza okukubira naga nze wini njagala kulya ku magi that is not my business era ebiseera ebimu waliwo abankubira ng'ayagala okuba nti afissa tagenze mu kugula nkoko kuba enkoko ya Balubwama engeri gyeri ey'omutindo ogwa waggulu ekira tukimanyi nti enkoko gye tukuwa egenda kukolera amagoba abantu abagezigezi tosobola kuddamu kukola mulimu mulala ng'olunda nkoko zino okujjako ng'okolera Ssaabasajja Kabaka obuweereza buli bwo tubusigaza kituufu tewali atayagala kukolera Kabaka essaawa zino CRUZ nga nkubulira amazima gakaawa okujjako nga nfuuse Ssaabaminisita tosobola kunzijja ku mulimu gwa nkoko guno gwendiko mbompa mulimu mulala sikutwala ku kyeyo mpozi nga nfuuka Ssaabaminisita ate ogenda mu America okuba ku kyeyo mpozi nga ngenda kumyuka pulezidenti waayo abakola ebyeyo benkolera Kyala Lubwama njagala kuvaayo eno ku kyeyo njagala kuteekateeka faamu nkwoyo njagala kuddako n'ekyeyo toyagala enkoko enyuma okusinga ekyeyo abo mpozi nga ngenze kubalambulako okubalaba lafiyu gye balimu nga ngenda ku kyeyo okolayo ki to be honest nkugambye mpozi nga ngenda kubeera Ssaabaminisita anti obamanyi tubeera n'abayambi ate mba nkola ki
naye mbuvuddde wano ngenda ku kyeyokola mpozi nga ngenze kubalambulako kubanga n'abali ku kyeyo aba clients banga abasinga obungi bali mu diaspora abantu bava mu America abali e Bungereza abali e Canada mu yonna gye muli abali mu United Arab Emirates mwena tubabuuzaako tugamba nti abali egayaza yonna eyo mwena tubabuuzaako tubaga nti mwebale tuwagira mwebale kwesiga balubwama mwebale okutuwa emirimu betumanagingidde farms zammwe mwebale nnyo omwaka guno omupya bw'oba omanyi nti waliwo ekitagenze bulungi mu mwaka guli omukadde tujja kutereeza abasinga ntera nnyo bagamba nti genda mu comment section abantu baffe balina omuze kati leero si valentine nyinza okupostinga vidiyo yange ku TikTok nga tulina mwami Lubwama mbutufu lunaku lwaleero lwabaagalana mu birala muli mu byalavu yammwe n'agenda ku TikTok mu comment section n'agamba enkoko zange nno zifuluuta ezange zasaze amagi naye nga kwa commentingidde ekyo please inbox me oba just call me give me a call oba ku WhatsApp kale obudde buno bwenyini mutwegatteko tewono Nkola naye wali ku BBS Telefina era programu ezo ez'obulunzi azaagala nnyo yabitandika nga asaagane nange ng'omuntu she inspires me a lot njabanyumizayo wali nga tusse ku faamu twali ku desk yemu nga tusaba omulimu nga tuyingira yajja n'akaana akawerebwe akati mu 2016 naye muganda wange mukulu wange inspire me a lot muwala wange akuze oyo gwe wajja naye bw'oti ng'osaba omulimu namenya liko na Nkola bwenzaala bambi muwala wange akuze era mu maaso eyo ajja kuba mukyala Okay, CRUZ exclusive kwetuli. Okay, CRUZ exclusive kwetuli. Atengera akaseera kano omukyala Lubwama atutwala ku farm. Luno olujjula tuyingira ne mulaba gate. Ye farm. Kati kugamba abantu muve mu eri Enkola. Nti farm kina kuba kijji nga kiri awo nga tekitegerekeka kibaawo baawo amunange n'enkoko nazo bazifaako. Enkoko nazo ziba n'amaka amalungi. Kale kwegamba bakola kino nenjagala otunulire setup mwabagamba nti nze nafuna 15 sina we nsobola kola muganda wange buli kimu kisoboka oshegede oyinza okwenga nze nafuna 15 obawulira bamanyi nnyo naga mkyala Lubwama kati nze nina 5 simanyi oba nsobera okulundirawo enkoko actually abantu bawulira Lubwama local agro enterprises balowooza tuliko eka 10 bannaye we tuli ndowooza simanyi wali ziri 5 wano 8 lwakuba nti twagaziye eno tuguzeeyo oluvannyuma naye wabadde 5 ku 8 tuyingire mpola mpola mukyala Lubwama agenda kuba ate atuggulirawo tulabe embeera ate ebintu byonna bwe biri mu mbeera yonna wano we tuyingidde Mukama Katonda wange look at this if my boy Michael Hogan can give you a 360, I'm telling you, you can look at the place and be like CRUZ. You're bringing people that have value on our lives. Nkulaga ekintu nga tekiri wala nnyo na bulamu bwo. Wabula nkulaga ekintu nga naawe osobola okikola. Sikulaga kintu nti a billion simanyi mansion bicha ekintu kitono osobola okikolera ewuwo. Okitegedde? Wano we basooka oggula nga watono bwe wati nga tebannagula bali ba neighbor n'eri ebwere n'ebweya. Naye raba engeri gye basetingamu bino ebiyumba. Actually CRUZ ndoza mwajjako wano luli edda mu kusoka. Simanyi oba akafaana yako kalina okubateerayo waggulu. Njabaterayo. Ojjaka baterayo. Ekiyumba kino kiva kuno paka wali. Nekiba ne ruufu waggulu. Kitegeeza kikyotasobola kukola mu Uganda ndaba. Ate nga byonna biri simple nnyo. Abantu baffe mu abatandika tutera nnyo okubawa amagezi. CRUZ ndoza bwe babadde baddaabiriza ekifo kino emabega kaawo myezi nga 6 bwe bazimbiddeko ebintu ebyo ezo bokisi myezi 6 myezi nga 8 tebyaliko abalaba program gye nasookera ddala okukola ne Balubwama abaagiraba muginoonyeeko teekamu Balubwama CRUZ exclusive bajja kuleeta program eyo gye nasooka okukola olabe ekifo kino bwe kyali kifaanana ne kati bwe kifaanana ne project gy'alinako so ebiyumba bino kati tugaziye tugezeza kukola farms okuva mu kifo kino kukola farms endala bweru kubanga tugenda tugaziwa n'okulongoosamuko naye kyengezako kulaga abantu baffe ebiyumba bino bya ssente ntono temporary ono nakugamba n'emabegako nti ebiyumba bino byali mutundwe ne tubisengula ne tubireeta wano mabega kuba twalitunda broilers ezo ne layers sente ne zifa naye bwe tumala okumanya enkoko zino eŋŋanda tuwatandika n'ebiyumba ebyenzimba eno eya temporary gwatulaba ku CRUZ exclusive tulowooza nti bw'obanga otandika butandisi mulimu olw'okuba nti enkoko zakusaamu ssente togenda mu biyumba bya bbeeyi
nkiddamu bw'obanga otandika butandisa olw'okuba nti n'enkoko zaakussaamu ssente togenda mu biyumba bya bbeeyi zimba ekiyumba ekiri temporary eky'essente entono kati ffe buno obutimba buno bubeera ku toilet nkola ate enkadde kati waliwo kye bayita chain kemulengera waggulu eri akatimba ka chain ako kalungi n'oyisaamu ka chicken mesh ozimba bloka wansi courses 3 munda tugenda kukiraba ozimba bloka course 3 sibaka akatimba ka chain ring yisaako chicken mesh sereka okitegedde bw'omala okusereka leeta enkoko kola ki teekamu gw'atalina brooder room tukugamba nti ku kiyumba ekyo kyennyini tufuneko bwe tuzingiza ne plywood tukolerewo brooder enkoko bwe ziweza omwezi ogumu oba ogumu ekitundu byonna bijjeewo enkoko zireke mu kyererezi ky'ekiyumba kye wakola ki kye wazimba kale nno abantu baffe neerumya omutwe ayagala okuzimba obugagga butulemera bwereere enkoko bwe zinatandika okukuwa ssente tandika okuyoyota ekifo kyo nga bw'okola ki nga bw'oyagala oba kyusa fashion kati nze ndi mu kugikyusa abalaba ku bifaananyi ebyemabega tugenda kukyusa fashion ebyumba tukole ki tubikyuse naye ng'ekyo kijja lwakuba nti enkoko zo zikola amagoba era zikola amagoba nga ssente mmeka wano tuli ku demonstration farm ey'abalugwama bw'otunulira enkoko zino za myezi 3 kitundu myezi 3 ziyingira 3 kitundu okiwulya nkazi lindako tugende mpola mukyala Lubwama enkoko ze tuli mu kulaba za bbanga ki myezi 3 ziyingira 3 kitundu naye zuli okukekema vibe ng'eri waggulu zo ziri enkoko mmeka ziri enkoko ziringa zino mweno lumu mulimu nga 10 ate ziwera neze zimanyi kubala nkoko ne Sharifu zino enkoko ziwera 10 10 oli azibazeemu awo mpola mpola so kano ka room ene ebadde brooder room ne tubijjamu ntuteekawo zino enkoko za bbanga ki myezi 3 ziyingire 3 kitundu kati eno ogitunda mmeka kati eno tetugitunda kubanga nakugambye nti nno ffe omulimu gwaffe gwakwaluza tulinze zisuula amagi tuziwe empanga tuziteremu ekibiikiro kati empanga zino nkazi zokka ozikuza nkazi zokka Yes. eimu yazo kubiika twaluzeemu obukoko tubawe mmwe abaagala okulunda mujje mutandike nammwe okulunda nammwe ate muzaaze njagala feno bw'ogitwala nagambye nti ogibukinga omulundi gutya gumu tegeera amakulu g'enkoko eno ennansi. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad good for heavy flow periods and maternity. Designed like pants, they're easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable, and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym, or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets, or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, Room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Abantu abasinga bali confused actually waliwo abamanyi okunkubira essimu nagamba mukyala Lubwama njagala kati anti madde nyina ekirowoozo ekirunda layers naye bwe ndabye vidiyo yo ku CRUZ exclusive nensalawo nkukubira essimu ntandika ezo loko nomugamba kale bwajja n'omuwa omusomo n'alaba nti kituufu kale ate bw'omala okugumwa naddayo nagamba naye Balubwama bano wadde bampadde omusomo kanunde layers nazirunda ate nezikola ki nezimusala oluusi nakukubira essimu najjakawo omusomo naye mbadde n'ebibroira byange kakati byaganye kati nsazeewo ate kati nzijja mwezi naye nafunako ku musomo awo naye njagala enkoko 3 abana Uganda mwanga oli akuteeredde emmere ku plate naye ekulemye okukola ki okulya nti endowooza y'abantu abasinga obungi Abanayuganda ebasibidde ddala mu bwavu si butamanya naye balina mentality tulina mentality simanyi bwe tugenda kukijjamu omuntu yenna ali wano nga tomanyi kukola yeetaaga nasooka n'agendako ku kyeyo n'amanya omuwalabu bw'akozesa n'omusana ogwo bwe gwokya n'amala n'addawa tugende tuzikwate ekyokukola aba akimanyi bulungi tugende tukwateko mu kisubo ky'enkoko CRUZ zimbuse ziddusa nti zitya abantu tezimanyidde kamera so zikyali nkoko nto ddala
kati spice nga nkyaliddeko ewange ne mugamba daaya kwata yakakoko ogenda owuute supu ate noba okimukoledde gwe zizitowa zizitowera ddala buto bukyali buto nti buyingira myezi 3 kitundu naye kati zino ezimu twazisadde ku leeya ono alina okuzisala omubiri naye CRUZ twazisadde ku leeya tube nga tuzisala amasavu titwagala zizitowe twagala zisobole okubiika mmwe abatwala enkoko zaffe zino ennansi tubagamba bulijjo nti enkoko zo buli mutendera gwe zituukako tumanyise bw'otumanyisa tukuyambako kukubuulira ekiddako era kyemalengenda okubuuza singa okubira esimu nowa mukyala Lubwama enkoko nazijjawo naye za myezi 3 abasinga okunzijjako waya be bano agenda nakukubira esimu mukyala Lubwama enkoko zange nga ziganye okubiika nakubeera bubi nno n'omubuuza n'omuwa ku famira z'emmere omanyi oyogera n'omuntu alunda nkoko nganda nakuddamuza enkoko zange zaalwadde ziganye okutereera n'omubuuza nkoko kizzo zino broilers nga bannaye nze broilers oba layers ani yazikuwa nemugamba wazijja wanzize enkoko nga sizinaako idea yes nzimanyi era nzimanyi nti zibita era manyi tubasobola okuzinyanya naye saaganye okuzingiza birowoozo byange kubanga nze zanfiiriza dda kitegeera kasaaganye omuntu kunkubira simu nti kakati nina nkoko bwesi naye mbuuza nkoko nganda njagala twawula taxi genda naawe yazikulaga ezo ayongere ate akulage ye zamukolera zitya ye mukyala Lubwama akuwa ekyo kyalinamu experience ekimukoledde oba ombuuzaako naye olina kugamba nina broilers simanyi kati zikola bwe ziti nze zo sizinaako idea nzimanyi nazo okoko n'okuzirya nzirya naye sirina budde bwe nzimalirako kuzinoonyereza nze idea ezange ziri mu nkoko nnansi kubanga ze mmanyi ezikola amaki amagoba sitegeera nkoko ndala yonna nammwe abankubira ne mumbuuza nti mukyala Lubwama olinayo ne broiler mukwano tulunda loko yekka era gwe tutaddeko ki essira ekimu ku bisinza okusuula faamu z'abantu faamu ze mulaba eyo nga byafuuka busomero ekisinza okuzisuula kwe kuwambagatanya omusanga ku faamu ngene yaba Lubwama nga kino ekiyumba kirimu loko 150 n'omusanga nga saidi waliwo broiler 2 nga ne mu luumu eri endala gyolaba erimu plant stock enkulu nga naye erimu layers nga 3 kaakati n'alemu okumanya kiki ekimuttira ssente n'alemu okumanya ku nkoko zalina ez'ebika 3 ku faamu emu kiki ekitakola magoba okuwambagatanya nno si kulungi nze waliwo faamu emu yali gaggadde actually zimu ku faamu eza mentalinga faamu eyo twagenda nko ne tukola emisomo nga nsaka mawulire ku BBS Patrick omujuuko wa CBS yalingo MC omukolo abasomya balinga bayitirivu nange nenyongera nali mpisaliwe nga twakatandika BBS nenyongera okubukala amaanyi konza kenda bya abasajja bano bakola ssente mu faamu z'enkoko n'embuzi n'ente nange nina okukola ki nina okubirundako munne nanga ngumira ku faamu eyo naye faamu eri kasita yawambagatanya omulimu gwayo omukulu yali eri mu mbizzi nga mu mbizzi balinako enkoko gundi ente z'amata era nga mu CBS pewosa be basinga okuleeta ente nnene ne bazoolesa zino zavudde ku faamu sigenda kujogera manyi naye kasita bawambagatanya ku mbizzi ne bongerako ente ne zibeerako ne bagattako enkoko ne bagattako n'embuzi kwegangabo kalonda ali ku faamu eri faamu yamala nekola pusinga swine fulu yajja ndoza bafiirwa embizi zokka nga 6 kubanga obulwadde buno bw'ebisolo butambulira mu bintu biki bingi kati embizi nga 6 bwe zifa ziba za kusuula ajjukira faamu z'embizi ezo nabo abazifunamu abategeera obulungi omulimu olina okubanga naawe oli breeder ng'ozitunda obwana obwo obuto bwe bakola booking embizi zirina kuba mawako ezaala ng'osasula aba booking obuki ebyana kakati embizi zifudde n'ez'amawako ogenda kujja wazoowa ba clients aba bookings faamu olina kubeera mu mabanja n'okulibwa faamu nekola ki faamu eyo neegwa bwetyo so ntera nnyo okugamba abajja mu musomo gwaffe nti mwewale ekigambo kuwambagatanya waliwo omwami omu gwe mmanyi bwe twali tukyapangisa ku lubi eyo omwami yalinga ku munaku awo ne mukyala we nga batunda ebintu bino ebya cyakala sukaali sabuuni naye bagezaako omukyala atandika okusiika muwogo wabweru nga edduuka lyabwe nga mulina kusimba layini kyokka mwagala sukaali ne sabuuni ate nno munnaayo
abantu baali simba busimbi nga waliwo n'abamaduuka abalala abafaanaganya bye batunda naye nga tetusobola kugenda wali nga tugula woono atya tetumanyi naffe kyatulingako nga oba osanze abantu 10 olina okuyimira paka n'ompa omuti gwa sabbuuni naye nga n'abamaduuka abamuliraanye balina byoyagala naye nga tetulina magezi gakola ki naye edduuka lino lwe bagezaako okuwambagatanya ne basiika muwogo wabweru ne kabalagala edduuka lwe lyagwa anti babasabanga ebintu munda njagalayo ekibiriti njagalayo bino nga bali mu kujjamu muwogo ne kabalagala asiriira kitegeeza nti wali olina okulinda obudde nga buwanvu edduuka bwe lito bwe lyakola ki nakati amasa makalu batunda kantu kamukamu okusinziira kuli bali ku ntandiro gwa wholesale so okuwambagatanya kuno kufiiriza ebintu biki bingi ekintu ky'okuwambagatanya mu kiveeko beera mu loko chicken bw'aba mukyala Luwama ne mwami Luwama bakuwadde enkoko zino ennansi soko zirundu olabe zikola zitya beebuuzeeko teekayo ifuti ate ekirala ng'era ntuza kyogedde mu kuwambagatanya olaba omuntu nga waliwo gw'obuuziza ku dduuka n'omubuuza abadde agamba loko chicken n'omubuuza gwe ku chicken oyagala ki oyagala magi oyagala kwaluza oyagala kukola ki ekirala bagenda okufuna mu nkoko zino ennansi tutera nnyo okubawa amagezi ne mbaga nti manya target audience ye eri ki kuba ze enkoko zino zikuwa omukisa okukola amagoba mu buli ango naye what is your target audience client wo oyagala abeera atya olowooza kuluna nkoko nnansi kutwala magi maganda mu supermarket ate otaddemu empanga kaddemu ako oyagala kulonda magi gano agaliroko otwale mu supermarket so baguze akabeeyi akawaggulu ate enkoko zitaddemu empanga so bwe tumanya nti amagi ge tulonda gakulya buli teweetaaga kuddira mpanga ziteeka mu nkoko zo kuba amagi agali fertilized gafa mangu ekitegeera jjukira supermarket ye wantu gy'ogenda ekintu nga kimaze n'emyezi 2-3 si kigule oba okiraba so olina okumanya olina okwepakeginga obulungi kati omanyi nakugambye nti kati ffe target yaffe kuguza mu abaagala okulunda obukoko buki obuto kyova olaba enkoko zaffe zibeeramu ki zibeeramu empanga so buli lwomanya target yo business eno egenda kukwanguyira waliwo abamu ng'agenda kutunda 1 month obukoko obw'omwezi ogumu mwena mmwe tubaaniriza esimu kansooke njibaddiremu 0755 38 91 65 ne 779 48 59 55 mwabakatwayo enkoko ku CRUZ exclusive oyinza okubuuza nti Baluwama basangibwawa tulikawoko mu tawuni esembayo tuuke Nansana ku mastore opposite ne Shell kwata ekikuba ekidde ky'ebandu buuza ababodaboda nti ngenda kawoko mu Baluwama b'enkoko ennansi baliriddawa ababoda bajja kukuleeta jangu tukuwa omusomo buli lwakusatu mukyala Luwama mbadde nkusaba owa kamera wange Mr. Hogan alage okuva ku roof waggulu wa kino ekiyumba amala akwetoloze ku bisenge akulagera line 3 mukyala Luwama ziyabadde agamba ez'amabulooka kakati kino ekiyumba nga bwe ntwatekayo plywood kubanga bwe nti nebadde bruda naye nkugamba nti kosi 3 nozo ziraba block emu 2 3 okitegedde waliwo ne wansi kale yasookawo kubanga twateekako ki ettaka bw'omala kuba ebbaati lino bw'oba osobodde olikuba kati abamu enkola gye tukola takuba na bbaati bw'oba ogateeka mu paatiso kusiba akatimba siba akatimba kakubiremu mulimu nkokoto siba akatimba sereka bw'omala osibako akatimba kati kano ketulaba yenkola enkadde kali akatoyireti kubanga ebiyumba bino bikadde nnyo matiriyo byali mu myaka 10 bwe tuba twabikosako emutundu emyaka nga 6 ne tubisengula ne tubireeta ano nga nano bisusse emyaka 5 bikadde nnyo ne kati kano bakayise kamesh kano kamesh wakayise otya kano kamesh kano keke engalama ne kati waliwo chicken mesh endala nga ye chicken mesh era nayo yakulanga chain ring bwogenda ku hardware okulamuza akatimba konako gye kali bw'omala okusiba chain ring noyisamu ka chicken mesh kali akatini ekyumba kiba kirabikira ddala bulungi nnyo kati bino byaffe ate old model naye era osobola okuzimba ebyumba ebirungi ebiri templo okitegeera mulaba waggulu lwaki mbalaga waggulu awo kubanga njagala mulabe nti njagala obbanguyiza obulamu saagala mulabe nti bino ebintu bizibu nnyo mukyala Luwama kyagezaako okulaga nti tolabanga nti ebibanange Mr. Luwama zimba ekiyumba bintu bibino byakufigitinga nomala noteekamu enkoko zo okitegeera ekikulu ne bwoba ofunye ebibaati bikadde tuli ku muntu omuyiiya twagala omuntu omuyiiya gwe kadaama olina obukadde 3 4 5
kiki ekikuzimbisa ekiyumba ekya permanent zimba ekiyumba bwe kiti kiri temporal muno enkoko zo mu balubwama oluvannyuma ojja kuddaabiriza omuntu ow'emitwalo 5 ow'emitwalo 5 asobola okulunda enkoko era atandika n'enkoko ameka 5 kaddemu mitwalo 5 olina kutandika n'enkoko mmeka 5 kubanga ezo sente ziba zine tekuli kuzimba kiyumba ezo ziba zigenda kumala bulungi okulabirira enkoko zo zino enkazi n'empanga ate ku myezi 4 n'otunda empanga zo enkazi nezikontinuinga nezibiika mwezo ze bakuwa otundamu empanga Yes. empanga olina kulekawo ng'emu oyinza kulekawo empanga zino zonna olina ozitunda n'ofuna empanga ewalubwama endala ezinalinyira enkoko zo twewala nnyo inbreeding omanyi nakugamba nti mu bulamu bino ebintu nga bina tulina characteristics ezikola ki ezifaanagana ebinyonyi ebisolo ebirime naffe abantu ze ziri wa ffenna tulya ffenna tussa tuzaala ate tufa kati CRUZ tosobola kuzaala mu mwannyoko kati gweyagala zino enkoko nziwa empanga ze zikuze nazo era empanga ze zikuze nazino ziri waggulu tugende tulabe ku mpanga tugende ate tulabe ku mpanga muno enkoko watugambye eziringa 100 naye njagala otubuulire enkoko 100 nteeka zirya mmere yenkana kiwiiki ekyo kibuuzo kirungi enkoko zino bwe buba buto tetubupimira enkoko emu erya enkoko 10 tuyinza okugamba nti zijja kulya kiro emmere etya emu kati nomanya nti enkoko 10 zigenda kulya kiro mmeka yogera pena yes enkoko emu erya kiro emmere meka enkoko 10 tuziwe kiro etya enkoko 10 zirya kiro emu tuziwe kiro emu yes ey'emmere zino ezaffe ziriroko soogera ku nkoko ndala oyinza okugamba kati broide neeba ezitowa sirinayogera ku nkoko ndi njogera ku nkoko zino entonotono endala ennansi enkoko 10 kiro emu ezimala ejja zimala olunaku kati singa zibadde 10 tuziwe kiro 10 bw'omala ogattako ki dessert bw'oba olina ebikola bya muwogo ziwe zirye bw'oba olina ebikuta by'amatooke budde ki ku makya wokka oba lunaku lulamba olunaku lwonna kati zino tetugenda kuddamu kuziwa mmere paka nkya kiro emu yes enkoko 10 bwe ziba 10 teekamu kiro 10 olunaku ng'omaze olinayo emmere gy'olidde n'esigalawo nga bwe tusazasaza wotameloni ziri ebyo ebisigalirwa nga tukola ki nga bijjuuliriza endagala wali nsala busazi n'enteekayo nezikola ki nezirya emmere y'enkoko egula etya ssaawa zino ku katale actually abatulaba ku CRUZ exclusive buno bwe budde obutuufu obukola booking teekayo odayo kati tukuwa enkoko kubanga era mugikola yes emmere tulina parrots tulina emmere y'obukoko obutennungi eno kuba bw'otwala obukoko buno emmere gye bunaatuukirako teweekooyo eyo tugirina kati then tusigala tulunda ffenna jangu tukuwa formulas entuufu okusinza ku stage y'enkoko yo z'olina okukozesa okutabula emmere entuufu enkoko ne zivaamu buki bulungi twaga otwala enkoko y'abalubwama nga ku myezi 4 n'ekitundu otandika okufuna amagoba enkazi nga sitandise okubiika nga n'empanga zigenze muki mu katale ogenda kunyumyako no ne mwami lubwama ndaba amasannyalaze n'ettaala yes tubadde ne bruda wano so kati obukoko buno obuto bubadde bulina amataala naye kati zino tetukyaziteerako mataala kubanga zikoze ki zikuze obusolo obubuukabuuka ne buyingira enkoko zino ennansi tezirina nnyo misoso mwe CRUZ okuyingira wano nandisose kubafuuyira ddagala naye toza tekibaddeewo kale tuzenyimirizaamu nti zenkoko ezikuwa emirembe okola ki ekisooka zikola amagoba nusu ku nusu enkoko zino amagoba gazo tugabalansinga buli wiiki kati eno gitunda futa bbanga ki nze guys tunda nkoko njagala ntegeere bulungi paka bwefa kati ziri pint soko ziraba bano bazzukulu baazo ziri eziri muli bano bazzukulu kitegeeza ziri nsala kati enkoko giremerako bulemezi paka kuwulira bubi bwe tukoowa nga tusala CRUZ bwonkyalirako wano nga tusalayo nga tulyako ate nga bwenzijjamu amagi kuba zo tezikoowangako kubi so mulimu gwa kunyumirwa singa oba n'obwongo obugukwata obuki obulina bagambye okugaggawala si kukola nnyo obula olina okuba nga olina amagezi agaddukanya ebyo byokola ki negataako tugenda tulabe parent stock kuba enkoko zange njagala zibe nga mulaba enkoko ensesere atokayana nnyo naawe balogo bebasinga mbozettanira daba zinena nnyo mulaba enkoko ebatasanyiridde enviiri oyinza okugamba enkuba egikubi enkoko nsesere. It is a very beautiful chicken. Yes. Ebintu ebinyumira nnyo bannange ebya chicken
CRUZ olazi no mbadde ganti no bebazukulu mwami Lubwama wuyo genda kuwa ya Mkola mwami Lubwama nsanyusa okulaba bwoleka zino already bali bazukulu bazo zigenda mu myaka 3 nga ziri mu playinga ebbanga lyezimaze ddene nnyo so tulowooza nti amagoba gaggwayo dda zino yes amagoba gaggwayo dda naye ate zikyatuwa amagi wow 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 kati so zikyatuwa amagi ndoziraba okubiika zigenda mukama look at the beautiful chicken look at the beautiful chicken ogambye zino mazina bizo bbanga ki ebbanga myaka nga-3 bali bazukulu bazo myaka emeka nga-3 esatu yes bali bazukulu bazo gano ge magi gamu ku go yes laba saizi y'amagi kakitegeeza kano bwe tunaatulonda wali okwaluza kati buno bwe tutunda kano tetujja kajjamu kano tujja kajjamu kati kano kati ejjirya n'enkoko egula ligula sente nga meka anti kati tray esaawe n'oba oyagala gakawaluza tray eri mu mitwalo 4 wangi yes tray eri mu mitwalo 4 enkoko yo nga yo ya 35 day one so genda wayemuko ne mwami Lubwama CRUZ yes akubulira omusomo bwe gutambule nabano bennyini betu kale essaawa eno nnyininyini nzikiriza twegattibweko mwami Lubwama ajje atwongere okunyumyamuko ku nsonga z'enkoko eddakiika ntono nnyo bwe tumala tweyongereyo ku CRUZ exclusive. ALLANCRUZ is the man and of course I'm the active poultry farmer ate nga omulimi eyeeyagaza nga maaso awo nange ngenda kuba omulimi asinga banaye mujja tulonde ebintu bino si bizibu lwakuba Justin ndi twabirabiranga ango nga bizibu saga kubanga ate nsukako wano katufune mwami Lubwama tumalirize naye tuve wano tovaawo Kim otadeko? Okay. Twegatiddwako mwami Lubwama mu budde buno bwennyini mu dakika zaffe ezisigaddeyo. Mwami Lubwama. Yes. Tusanyuse okulaba. Bange nsanyuse okulaba ebbanga libadde ppanvu. Ebbanga libadde ppanvu. Abantu basiima omusomo gwe twasemba okuba nago wano. Era abali mu UK, abali mu America, nga bagamba Alan ndabye wano ku Alan enkoko eri etya. So twebaza abalabi baffe okuba n'okugoberera omukutu webala omukutu ogwo ukoze kyamaanyi mu bannaffe abali eyo ate naffe ne tukola kyamaanyi nga Balubwama okubaza okusa obwongo kuba omuntu yenna omugagga tulina kubeera ng'oterese ssente. Omuntu omugagga olina kulaga bintu ebyo byokoze mu ssente ezo bwe buba obugagga. Olinayo embuzi, olinayo enkoko, olinayo omuti gw'emmwanyi, olinayo ekitooke. Ala ni ssente waliwo z'okola z'otalyako ezitagendako mu lubuto. Ku ssente yonna gy'okwata waliwo etagendako mu lubuto. Nedda ssebo. Naye nga toyinza okugala empale sijja gigula, esaati sijja gigula. Nkole kino kinnyambe mu bulamu obuddako. Nenge sente yonna gy'okwata olina sooka kuno kati so tukubiriza abantu nti bazuukuke bakole bizinensi ez'ebintu ebiriibwa. Lunda enkoko eriibwa, lima emmwanyi enywebwa mu caayi, amagi gaagano nga kutte butereevu. Rolex zaafuuka Rolex. Yes. Omuntu naye abeera eyo bali eyo bakoze sente oba nzirayo nkole ki oba nkole ki. So noonya ku mukutu gwa ALLANCRUZ, noonya ku Balubwama, tubeera nga tuzuukusa abantu bwongo. Nti owaayo ezuukuka naye Alan gwe wakulira nga ani agambako nti ogenda kukola kino. Buli omu ng'akwata kyakutte ayagala akikwate nga ye tayagala kibulirako muntu. Sebo bw'onyibulira ku bizinensi omusobola Japan osobola. Bizibu nnyo tojja bisobola. Naye kati tugambye nti omulembe guno gwe tulimu ogwa digito tudduka speed. So tubuulira ku bantu Balubwama tetusobola kumatiza Uganda yonna nkoko. Bati abatono be mubatizaako. Yes, nti abo bagamba bannaabwe. Obunuzi bw'enkoko bukyali wansi nnyo wano abalimi b'ennyaanya batusinga. Watermelon olaba emmotoka nga gatwala Sudan, gatwala Kenya, gatwala wa. Kati abantu oli ajja kulowooza abantu buli omu alunze enkoko tetunnaba kufulumyayo nkoko ekeerenga emmotoka eyetutte gaseggwanga ago egatwale nti egatwala Kenya oba egatwala Sudan tetunnabafuda. Tukyali mu kulunda kuzannya akatale gwe kali butereevu.
amagi abantu akubuuza amagi nakubira essimu aga mwami wabanyagala y'amagi nga tolaba naawe ogaagala abalunzi era omukyala wangambye mwe temutunda amagi abalunzi betuwadde tuwa enkoko tubaguza enkoko nga tubagamba nti enkoko ezo amagi balubwa amafe bakirayinti abasooka okugagula ogenda okwesanga nga kirayinti omugamba mpa owaayo amagi enkoko ndaba wano mu kitabo enkoko zitandisa okubiika mwami lubwama nina agatwala nina yagabuukinga emyezi 2 nina okitegeera ese abantu beeyongera okulunda abantu beeyongera okulima kubanga tweyongedde miliyoni z'abantu ze tulimu kati oza ziryaki tulabe muloka nga ziyingira buli lunaku ku owino naye tetusangayo kasasiro ajjuddeko mmere gye bayiye awo njagala okubuuliza ekibuuzo kyange ebimu ku bibuuzo ebisemba tugale programu yaffe kuba mbadde nja kwagala nnyo nkufune 1-on-1 nga tuli naawe kuba omukyala mufuna nnyo naye njagala okubuuza ekibuuzo ky'emisomo abantu bandyagadde okwatendinga emisomo waliwo abantu abali e Bulaaya nga bandyagadde okusindika bannyinaabwe baganda baabwe bamaama bakojja babaaba bajjajja okujja bataata okujja mu misomo naye emisomo gibaawo ddi emisomo twategeka olunaku olwokusatu luno nti omuntu eyabooking enkoko buli wiiki olwokusatu nti omuntu eyabooking enkoko azitima ku lwokusatu kati oli asobola okubeera gyali n'abooking enkoko n'amanya nti ku lwokusatu luno lwenfuna enkoko n'ojja n'ofuna omusomo n'ogenda naki n'enkoko zo osobola ogamba nti asooka ogendeyo osome ekintu ekyo kubajjukira okusoma 5,000 gye tukyajinga omuntu sasula ebbanga lyonna kubanga bwe twawukanaawo olina essimu zaffe enkoko zo zinaweza emyezi 2 ojaga mwami Lubwama neerabiddemu awe mpozi emmere kati ntabula ntya oba mukyala Lubwama mpozi emmere yes kwezo sente zowasasula ez'omusomo tusigala ffenna paka woggusa enkoko n'ebiika osigala wuliza ate sente mulabirira client wammwe ne tubeera nga tukuwa ekyo omuntu bw'osoma okusoma kuno kw'osoma oba ozuula biki byogenda okola mu bizinesi eyo gy'otandika omanye ebinaakusoomooza obyewale omanye n'ebyo by'olina okukola mu butuufu bwabyo osobole okuba nga bizinesi eyo giganyirwamu kuba tukizudde nti abaafiirizibwa bonna mu nkoko kubeera nga tasose kutegeera nkoko eyo ngitegeera ddi ng'erwadde nina gitabulira ntya emmere nga bingi byakola ebikyamu ne bimuleeta okufiirizibwa naye wano bw'osooka n'obitegeera ogenda okukola ekintu ekyo ng'olinako ky'omanyi ekyo ne kikuyamba okubeera nga obulunzi obufunamu kale tweyanze nga mwami Lubwama ennamba z'essimu ozibawe abantu bajje mu musomo tulunde enkoko ennamba z'essimu osobola okuba ku 075073888 oyo mwami Lubwama oba omuyina bw'oba oyagala mukyala Lubwama 07553899165 awo mukyala Lubwama oba okola ki omuyina so tunoonyeeko tujja kuba tukubangula bizinesi eyo ngifunyemu ntya nunde bungi ki nkole ntya so tubeere nga tusobola okumatiza tuliise ne ku nsi ezitulwanye nga tuziriiseeko amina CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya saka kubanga ate nsukako wano olunaku lwaleero tukwatagane ate olunaku oludda comment section nkulu nnyo gwanyumiddwa topic ebyobulimi osobola okuŋŋamba nti CRUZ tuleetereko n'abaagundi mu comment section awo saka kubanga ate nsukako ntambule ne Sharif Hogan Kim timu ebadde n'ennyonyi gye nkola nayo okulaba nga tuba tusaako emirimu gino emirungi egy'enjawulo saka kubanga ate nsukako wano olunaku lwaleero musibe bulungi mwerafu esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682
953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.